Abaana bakatonda b'omwene omungi balamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbabuuzaako nti mwasuze muteera musibe mutya. Njagala kubaanirizaako mukutu gwaffe Holic Media oba Hope of Life in Christ Media mu lulimi olufuutifuuti. Nnaku z'omwezi za leero ziri 11 mwezi gwa 10 omwaka 2021. Mbaanirizaako ate mu thimu yaffe oba mu seri gye tuba tugenda nayo Isa ibn Maryam yaani. Era Qur'an mwogerako ki? Yabaffe Bible mwogerako ki? Ddala Qur'an ne Bible bikakasa nti Isa oba Yesu mutukuvu. Omwagala mpulize tugenze ku episode yaffe namba 15. Anyingiddeyo kulwa muganda wange Marvin Genesis Sentongo. Kwatibwamu embeera y'ensi. Nga mmanyi olusi tubamu ne programs ezitukwata wano nawali. Kakati nze ntuulewo mu bigere bye nsobole obatuusaako ekitundu kino eky'Oluganda. Nze Daniel Kenya Lubega akuweereza mu lulimi Olungereza. Ekibuga kyaffe kiriko omutwe gugamba nti ensonga yennyini eyaleeta Isa ibn Maryam mu nsi. Ensonga ddala yennyini eyaleeta Isa mu nsi. Katusabe. Katonda mulungi mwagala bale kubanga obadde wamu naffe. Weebale ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Nkwebaza olw'obulamu bwa buli muntu yenna awuliriza obubaka buno. Nsaba mu ngeri y'enjawulo omuluŋŋamye omuwa omukisa mu byakola era oteeketeeke emmeeme yo okusisinkana n'okutegeera ebigambo ebiva gy'oli. Fina katuteeketeekera okusikira n'omutaggwaawo bwe tutera okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagala mpuliza neeyongera okwanirizaako mu kutu gwaffe Holic Media nga we nagambye nze Daniel Kenya Lubega kulwa muganda wange Marvin Genesis Sentongo. Omwagala mpuliriza olwaleero tugenda tunuulira mu Qur'an ey'ekitiibwa olunyiriri twasoma ennaku ezaayita nga lwava mu surati Maryam aya ya 21. Aya eyo yali egamba nti n'agamba nti oyo nno malaika bwe kityo Mukama wo bw'akugambye nti kyo kunze kyangu era mu brackets nateekawo kyatuukirira tulyoke. N'agamba tumufuule akabonero eri abantu akalaga obuyinza bwaffe era nga kusaasira okuva gye tuli. Ekyo kyali kigambo ekyaggwedda okugera. Ayi mukwana bampuliriza Qur'an ey'ekitiibwa yatugamba mu surati Maryam aya ya 21 nti Isa yajja era nga wakubeera kwegamba akabonero eri abantu bonna. Isa kabonero eri abantu bonna si kyokka naye nga kusaasira. Lwaki abantu baali beetaaga okusaasirwa? Ensonga eyaleeta Isa ku nsi kwe kuleeta okusaasirwa okw'eggulu eri abantu. Eggulu okusaasira ensi Isa ye yakireeta. Naye mikwana abampuliriza ensonga mu bulambalamba Qur'an tegitugamba naye tugakwetegeeza mu Bayibuli entukuvu tutegeere ekituufu ddala lwaki Isa yali ajja era azze kukola ki ddala Yesu. Gye twasoma era mu kyokuyiga ekiwedde twasoma mu kitabo kya Matayo essula esooka olunyiriri 21 lwagamba bwe ruti mu lulimi Oluganda. Bayibuli yagamba eti Matayo 1:21 naye alizaala omwana wa bulenzi naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu. Bino nno bigambo bya malayika ng'abigamba omusajja ayitibwa Yusufu oba Yozefu ono eyali ow'okuwasa Maliyamu. Mujjukire baali b'engejinzi oba baali bamaze okulagaanyisa naye nga tebanneewasa. Kati bwe yeegala okusalayo omukazi kubanga amusanze n'oluto lw'Omwoyo Omutukuvu, malayika kyava ajja gy'ali Yozefu n'amutegeeza totya kutwala mukyalawo Maliya. Olubuto lw'alina si lwa bwenzi, lwa Mwoyo Mutukuvu. Era ayongerako n'agamba 21 nti naye alizaala omwana wa bulenzi naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye alirokola abantu be mu bibi byabwe. Gamba nti aleluya. Yesu Kristo n'erinnya Yesu kitegeeza Katonda alokola kubanga yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Kale nno ensonga enkulu yaleeta Yesu Kristo kulokola abantu mu bibi byabwe. Era Yokaana bwe yalaba Yesu ng'ajja gy'ali tulogera ku Yokaana Omubatiza ayitibwa Yahaya mu Qur'ani we yayogera ebigambo bino bye twalaba gye buvuddeko. Mu kitabo kya Yokaana essula esooka olunyiriri 29 Yokaana ayogera ebigambo bino agamba atya? Olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjayo ebibi by'ensi. Abaagalwa Yokaana bwe yalaba Yesu ng'ajja gy'ali olunaku olulala kyava agamba abayigirizwa be. Yokaana n'agamba abayigirizwa be bannange mulabe omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Ekitegeeza nti Kristo ekyamuleeta mu nsi ekikulu kwali kujjawo bibi.
Omwagalwa mpuliriza, ensonga enkulu yaleeta Yesu byali bibi byange. Yesu senga tetwayonoona teyalize, naye ekyamuleeta kwali kujjawo bibi byaffe. Saabaagalwa, ffe twaleeta Yesu Kristo ku nsi. Naye omuntu yalibadde yeebuuza nti ekibi kye ki? Bwe kibanga ekibi kye kyaleeta Yesu, ekibi kye ki? Yokaana ekisooka essula 3 olunyiriri olwokuna. Yokaana ekisooka 3 olwokuna, Bayibuli egamba nti whoever committed the sin transgresses also the law, nti oyo akola ekibi amenya amateeka. For sin is the transgression of the law. Kubanga ekibi kwe kumenya amateeka. Ekibi bwe bujeemu, akola ekibi akola n'obujeemu kubanga ekibi bwe bujeemu. Omwagalwa mpuliriza, ekigambo kibi weetegereza mu Qur'an ey'ekitiibwa kyogerwako nti ekibi, naye tebatunnyonnyola makulu ga kibi, tebatubuulira ekibi kitegeeza ki. Wabikula Bayibuli yetugambye nti ekibi bwe bujeemu, naye ng'ojeemera ki? Ojeemera amateeka ga Katonda. So ekibi kwe kujeemera amateeka aga Katonda. Omwagalwa mpuliriza, kakati walibadde weebuuza ekibuuzo nti ensi yonna efuuka etya abantu okubanga boonoonyi? Tutegedde nti tuli boonoonyi era Yesu ajja kutulookola mu bibi byaffe, naye twafuuka tutya ffenna aboonoonyi? Omuntu Katonda gwekola ng'atuukiridde ate afuuka atya omwonoonyi? Kiki ekyaliwo ebyaddala? Omuntu omu yalibadde yeebuuza ekibuuzo ng'ekyo. Era omukwana mpulira tujja genda mu Bayibuli ey'ekitiibwa etunnyonnyole bulungi byonna byali bitya. Bw'oneetegereza ekitabo kya Baluumi essula 5 olunyiriri lwa 12. Baluumi essula 5 olunyiriri lwa 12, Bayibuli egamba nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Omwagalwa mpuliriza, bwe buno obuzibu bwagwa mu nsi. Bayibuli egambye mu kitabo kya Baluumi 5:12 nti ku lw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi. Kale omwagalwa mpuliriza, olw'obujeemu bwa Adamu omuntu omu yaleeta ekibi. Ekibi tukitegedde nti kwe kumenya amateeka. Kadi ki ekyava mu kumenya amateeka? Kufa. Omwagalwa mpuliriza, okufa kwayingira mu nsi nga kuzza olw'ekibi, na bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga Bayibuli egambye nti bonna baayonoona. Omwagalwa mpuliriza, wali ofuyiddwa ku muntu, wali olabyeko abaziika, wali olabyeko abakaaba amaziga ng'omuntu aba afudde. Ekyaleeta ebyo byonna kusobya kwa muntu omu Adamu eyaleeta ekibi, ekibi ne kireeta okufa. Nga kitalo nnyo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. N'ekijja kitya okubanga bonna baayonoona? Bayibuli egamba mu lunyiriri 14 mu Baluumi 5 olunyiriri olw'14 lugamba nti naye okufa kwafuga okuva ku Adamu n'okutuusa ku Musa, era ne kwabo abataasobya ng'engeri ey'okwonoona okwa Adamu. Ye kyekifaananyi ky'oyo agenda okujja. Omwagalwa mpuliriza, ekyatuukawo kyali bwe kiti nti Adamu bwe yayonoona, okufa ne kujja ne kugenda ku bantu bonna okuva ku Adamu paka ku Musa, ne kwabo abataayonoona mu ngeri ya Adamu. Okuva ku Adamu abantu tebaddamu kulya kibi, tebaddamu kulya ssolo ekibala Adamu kye yalya. Kuba Katonda yamugamba mu Lubereberye essula 2:17 nti olunaku lw'olirya ku muti gw'okumanya obulungi n'obubi tolirema kufa. Era bwe yalya ku kibala n'afuuka mwonoonyi, era okufa ne kuyingira mu nsi nga kuze na kibi. Naye okufa kwabuna ku bantu bonna n'abatayonoona mu ngeri ya Adamu. Okuva ku mirembe gwa Adamu otuuka ku Moses, abantu bajjanga baayonoona, naye bonna tebalya kibala Adamu kye yalya, nedda. Naye olw'okubanga baasikira embeera eri oba genes ez'ekibi, emibiri gyabwe nga woogikebera omusaayi gwabwe gwonna gusoma sin positive, bonna baazaalibwa nga balina embala oba ensigo ey'ekibi, era bonna bajjanga bamenya amateeka ga Katonda, na bwe kityo okufa ne kubunira ddala mu nsi yonna. Kale omukwana mpuliriza, bwe kityo ekibi bwe kyaleeta embeera ey'okubonaabona, naye kyajja olw'omuntu omu nga ye Adamu amenya etteeka lya Katonda lyamugambye nti olya ku muti n'agulya, n'aleeta ekibi ne kireeta okufa. Baluumi 6:23 agamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Abaagalwa, empeera y'ekibi Adamu kye yaleeta kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu. Haleluya.
Omwagala mpuliriza newankubadde nga Adamu yatuleetera okubeera aboonoonyi n'aleeta n'okufa mu nsi naye ate waliwo ne solution nga ye Mukama waffe Yesu Kristo era nga kyekirabo ekivudde eri Katonda kyekisa eggulu kye lyayagala okuleeta eri ensi. Eggulu lyatunulira ensi ng'eri mu nnaku olw'ekibi ng'enyolwa ng'ekaaba era nga abantu baakuzikirira emirembe n'emirembe kyeriva lyasindika omubaka Yesu Kristo ajja aleete ekirabo nga n'ekirabo ekyo bwe bulamu obutaggwaawo. Katonda bw'atyo yayagala ensi n'okuwayo n'awaayo omwana we yazaalibwamu yekka nga buli amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Yokaana 3:16 mu 17 n'agamba nti kubanga omwana wa Katonda teyajja kusalira nsi musango kugusinga naye yajja buli amukkiriza asobole okuba omulamu. So Yesu yajja buli amukkiriza asobole okulokolebwa asobole okuwonyezebwa. So teyajja nsi kugisalira musango bazikirire nedda. Yesu yajja ng'akabonero ak'ekisa nga okubikkulira eri abantu bonna. Kale nno omukwana mpuliriza Yesu Kristo oyo yatuleetera obulamu bwe tulina okweyagaliramu. Bwe weetegereza mu kitabo kyekimu kye tubaddemu eky'Abaruumi ssuula 5 lunyiriri 18 Bayibuli egamba therefore as by the offense of one judgment came upon all men unto condemnation. Nti olw'okusobya kw'omu omusango gwasalibwa era abantu bonna ne gubasingisibwa nga bonna baakufa emirembe n'emirembe naye ku bwa muntu ogwo Adamu. Therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. Hallelujah. Nti ne bwe kityo olw'okukola obulungi kw'omu olw'obutuukirivu bw'omuntu omu nga ye Yesu Kristo ekirabo kya Katonda kyajja eri abantu bonna nga kino kya bulamu obutaggwaawo n'okwejjeerezebwa. So Yesu Kristo olw'obutuukirivu bwe abantu bonna bafuulibwa abatukuvu. Abantu bonna baweebwa obutuukirivu bwabuwa. It is a free gift gwa bwereere. Omwagala mpuliriza obutuukirivu buno Yesu Kristo bwaleeta bwa bwereere obufuna ng'omukkiriza. Yesu yajja okutulokola naye amukkiriza yafuna ekirabo kino eky'obulamu yayingira mu nteekateeka ya Katonda y'obulokozi era yagenda okusonyiyibwa ebibi bye. Mu lunyiriri 19 Bayibuli egamba for as by one man's disobedience many were made sinners. Nti olw'okusobya kw'omuntu omu bangi baafuulibwa aboonoonyi. So by the obedience of one shall many be made righteous. Hallelujah. Nti n'olw'obutuukirivu bw'omu bangi baakubalibwa obutuukirivu bangi baakufuulibwa abatuukirivu. Ab'emikwano abampuliriza Yesu Kristo obutuukirivu bw'ayina olw'okubanga twalaba ne mu Qur'ani nti malaika yagamba mu surati Maryam aya 19 nti ono omwana gwe nkuleetedde mutukuvu Yesu mutukuvu era agabira obutuukirivu abantu abamukkiriza. Njagala mtegeze omukwana mpuliriza nti Yesu Kristo yajja era ensonga enkulu yamuleeta kwe kulokola gwe nange okutujja mu bibi byaffe mu bibi byammwe mu bibi byaffe mu bibi byange. So olw'ekyo tusaanidde okumukkiriza kubanga ekyo yajja okukola. Obanga obaddeyo nga tonaba kumukkiriza it is a high time kyekiseera ekituuse omukkirize. Ekiseera kituuse omusinze omusembeze omufuule omulokozi wo omukkirize kubanga yajja n'afa. Tugenda kwetegereza gye bugenda mu maaso nti ddala Kristo yajja n'atuukiriza bino byonna n'afa okufa okw'ensonyi n'anyoomebwa nga bannabbi be baalagula naye ng'ekimubonyaabonyesa naye ng'ekimutulugunyisa naye ng'ekimutyobooza yali gwe nange. Kale omukwana mpuliriza lwaki tomukkiriza oyo yakufiirira? Lwaki tojja gy'ali n'omuwa obulamu bwo? Lwaki teweewaayo olwaleero omusenze mu mutima gwo? Ali mu kkonkona agamba muggulire era agamba senga omuggulire wakuyingira abeere mu bulamu bwo asobole okubukulembera abutuse mu bakabaka ob'omuggulu kubanga yajja ng'ekirabo ekyekisa. Yajja ng'enteekateeka ey'eggulu okuyamba ensi okugijjako embeera eno eyali ey'okuzikirira okw'emirembe n'emirembe ng'aleeta obulamu butaggwaawo. Kale no bamukwana mpuliriza nja kusaba nga nkwegayirira omukkiriza olwaleero era obanga gy'oli ng'ogamba nti mukkiriza olwaleero nsaba ogambe nti Yesu nkukkiriza mu bulamu bwange. Jja kweyongera okuwuliza obubaka obuli ku Holic Media tukontakitinge tukubuulire engeri gy'ojja okusobola okukolamu okutuukiriza byonna byonna bye weetaaga Yesu byayagala okole. Mukama nsaba kuba omukisa mpuliriza katulembeke tusabe. Kandi waffe omulungi bali kubanga oyogere naffe yongera okutulungamya mu kigambo ekyo n'omuntu oyo awulidde akkiriza ebigambo bino Mukama munyweze
jangu mu bulamu bwe, yongera okubuteekateeka olw'okusikira obulamu obutaggwaawo, era yongera okumubikkulira ebyama by'eggulu abitegeere bisobole okumuwa obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu. Weewale kubanga budde okusaba kwaffe, katusaba okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.